Sekamulasi tukulaba obadde ku charity leero. Charity ojagadde lwakuba nti oyinayo show oba? No, mbadde nzija nnyamba nga wadde mbadde sibeeranga mu kamera naye mbadde nzija nnyamba n'ekyo ekitono kyennyina bwe ndaba ali mu bwetaavu nga muyambako, so ogwo mutima gwange. Sigamba nti oba olw'okuba nnyina show nti kwe kwagala okuyamba, kiri mu mutima gwange. Abalabi ba ABS tebanategeera Sekamulasi yani, Sekamulasi yavaawa? Sekamulasi musajja yali mu secular music nenvaayo nendaba nga nali byali tebitambula bulungi nensalawo neŋŋamba no omuntu alina okumbeerawo Katonda yekka kati gwempeereza nyimba gospel music. Mbuuza ekibuuzo ki ekyakuleetera ng'olokoka ng'ate wali seeka? Okulokoka? No, saali sheeka wabula nze seeka ndisalako obusazi nze Sekamate nenteekako erya Mulasi erya music. Nanti kati abantu kyovola obadde obabuzaabuza ebuuza seeka ate ki kati twagala omanya omaze ebbanga ki ng'oyimba? Ebbanga lyemaze music ndowooza nga nnyingidde industry ya music myaka giri ebiri. Emyaka giri ebiri oyinamu ennyimba mmeka? Ffe tumanyi olu? Mumanyi lumu olw'ensonga nga bwomanyi nti embeera ya music promoting omuziki si kyangu. Music gwe nnyina mungi nnyo naye kati yessaawa ntandika okusumulula lumu ku lumu. Nnyina music mungi. Kati olwo oluyimba abantu tebamanyi ekyakuleetedde okola show ku luyimba olu ate n'oteeka nno mugondomola ekifo ennene abamu bagiteekekamu nga bagitya ate gwe togirinaamu kutya kwa? Siina kutya olw'ensonga nti Freedom City wadde ennene naye ate yagizimba yatondebwa Katonda. Kati ate nze nnyimbira Katonda, ekitegeeza tuliyo babiri nze ne Yesu mu Freedom City teyinza tulemerera. Ekinkubisiza concert eno ku luyimba olumu abantu bamanyi oluyimba lumu kati leka mbawe kuwaaka gwe nnyinawo bamulabe bamanye ki kye balina. Oluyimba olumu lwokka lw'oyagala okulonkinga oba obadde? No, ndi mu kulonkinga talinga balala naye nga tugenda kuyimba ennyimba mpitirivu nnyo mbalage ezigenda okudda ku talinga balala. Kyogamba olinayo zowali okola nga tezivaayo zoyagala osumulule? Kati njagala nsumulule. Bw'oba ng'otandika osooka n'owa abantu ekyo ky'oyina n'oyongera n'ozzaawo endala. Kati abantu babaddemu mu industry nga bakuba ennyimba ezi 5 ku 6 nga tannavaayo nno ku lumu bwe luti g'osazeewo okole show kubanga abantu bandaze obuwagizi bwabwe, bandaze obuwagizi nti banjagala kati nange kwe kusalawo mbeebalize mu Freedom City. Tusuubire bayimbi ki? Abayimbi bangi nnyo, tugenda kubeerawo ne Joy Tendo, Dr. T, Twina Albert, Mami Nandujja, Wile Mukabya, Jacobo Fire, abayimbi bangi nnyo. Lwaki Wile Mukabya? Wile Mukabya gwa omanyi tayimba gospel naye Wile Mukabya yazze kati ategedde Katonda. Alina gospel era ogenda mulaba ku olwo agenda omusumulula. Kati abantu bagambe muwendo gw'essente gwe tuyingiriramu Freedom City tugenda kuyingirira omutwalo gumu, ordinary VIP emitwalo 2. Mbayita mikwano mubeereyo. Olunaku ki? Olunaku lwa Friday eno nga 28 bambi mujje mumbeerereyo ku Freedom City. Mikwano mbayise abalokole n'abatali balokole mujje mumbeerereyo. Ate abantu tebategedde so batera kuzitegeka aba gospel ne batandika bukyali ate ne baya eninga bukyali bayisaawa nnya n'olabanga ekivulu kiwedde. Kikyo kigenda ko masawa ne akatengeri gye tuli nti abayimbi tuli bangi nnyo, mikwano gyange egimperekeddeko bangi nnyo, so tugenda kutandika nga bukyali, tugenda tandika saa 8 tumalize saa 6 gw'ekiro. Omugenyi omukulu ajja kuba Yesu. Mwenna abalabi ba ABS bambi mwebale kwagala ABS, mwebale kwagala programs zonna eza ABS, ate mwebale kuwagira music wa Uganda. Mbagala nnyo mbalinze ku Freedom City.